Mukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi weewaawo era zembeera ze. Olunaku olwaleero Kampala Bumani MP Shamim Malende alabadde agenda kubeera nga kapuuti oba yalibadde mufu naye olw'okuba nti mukama Katonda akyamukuumiddeko eriiso George era akyayagala bingi akyamusuubiramu bingi byalina okutuukiriza eri abantu bakiikirira n'abantu be baafaako. Shamim Malende olunaku olwaleero wali ng'agenda mu kibuga eky'e Masaka asimattuse okubeera nga afa bw'alumbiddwa abatemu ne bakuba emmoroka ye ekika kya Harrier Kawundo neetuula emipiira gyonna. Ono abadde agenda Masaka ku kkooti okubeera nga atwala okusaba kwe okweyimirirwa abaami bali ababiri okuli Honorable Muhammad Segirinya ne Honorable Alan Sewanyana babadde ayagala okutwalirayo application yaabwe ey'okubeera nga baweebwa omukisa gw'okweyimirirwa. So Shamim Malende olunaku olwaleero bambi n'abeera nga asimattusa abadde ali ku Masaka Road okwo era emmoroka ye ne bagikuba emipiira gyonna egya side eya driver nekka. Mukama nti mulungi tasobodde kuba ye ng'omuntu afuna obuzibu wabula bamulese ku kkubo ng'ali stuck takyasobola kweyongerayo mu lugendo lwe gy'abadde alowooza okubeera ng'agenda newankubadde obulamu ng'obulamu abusigazizza. Gwatamanyi Shamim Malende yono omukyala kati nga ye MP wa Kampala Umani MP kansubire nti omumanyi yajjira nnyo ku kaadi ya National Unity Platform, that's why mbatereddemu ekifaananyi ekyo bambi asimattusa okubeera nga atemulwa era nga abadde tagenda kutemulwa nakasaalwe oba jjinja okuggyako enzo ez'emmundu ze zibadde zimutunuddemu. Ndowooza ekigendererwa ky'abatemu oba kibadde kya kumukanga mu bukanzu oba kibadde kyakubanga bamisinze target nesisuubira nti omutemu yenna asobola okumisinga target bw'aba alina omuntu gwasobola okubanga akimye. Nsuubira kubanga kuno Shamim Malende kubadde kulabula nga bakulabula ndoba oliawo byoyolekeramu bintu birimuko n'obulamu era nga abadde balina sign oba gwe kennyini ng'omanyi kiki obutemu buno kwe bubadde bugenda okubeera nga bwekuusa. Ffe wano nga ku Wonder Boy ne Vic Exclusive ebikolwa bino ebyettemu tubivumirira era tugamba bannaffe abakola omulimo guno gw'okubeera nga mugajambula oba kutugumbula bantu mukomye emize gino. Ffenna n'obulamu bw'ensi tuyitamu buyite. Omanyi olwaleero osobola okujja n'ottaka Viki, osobola okujja n'ottafaani wa Viki naye ate naawe at the end tugenda kuteeka wansi 6 feet under the ground tetukwongezaamu yadde fiti ndala yonna mbo batukwongeremu tukusimire futi 5 wansi ku 10 mu ssebo gye tulina okuziika. Ffenna bwe tufa erinnya tubatizibwa mulambo. Kati mu nsi bw'obanga okola ebikolwa byonna byokola sigamba batemu bokka buli akola ekikola ekibi emanya nti waliyo essaawa ey'okukisasulira newankubadde oyinza obutakisasulira mu ngeri gyolowooza nti banankwata ddi banankola batya nze kyembadde nkola bannange. Mukama ayinza okuba akuteekateekedde enfaayo nga ndala. Okay, I sign out. Don't forget to hit the subscribe button. Naali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kaakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kaakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Baron and Sons Kireka Kamuli Road. Neera nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga eyo bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako. Njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance y'aba Ronald Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi manyisi nti buli popcorn abwatuka kati balina ntisanizi twasala tuti bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezizibwatuka obulungi. Kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi. Gwe kola order yo eyetaaze emberenge ezo ne akuumaako tujja tubikutuusaako wona wooli. Ne Baron and Sons Kireka bayiriza kuma akasika popcorn sikamasanyalaze weyambisa matumanda gasigiri. Nkwanjulira program zola munna ku Viki Exclusive ya YouTube channel ngolina omuweerezaawo Priscilla Subilia omukwano ngambera ne Viki Genius the songwriter gowe nayagala okuzuulira omuntu okuzuulira omwagalwawo toli sure of him or her oba omudautinga jangu go in on your YouTube and type VIC Viki Exclusive tumukuzuulire feke tugatuula ke tugatta era ke twawula abala tukuzuulira kyoyagala okumanya share like comment okonene kade akwagala n'engeri ey'okubiri ng'akubuusabuusa.
akati saponika ye bwabambusabusa ate bamusibako anoonye gwakiririzaamu. Nyabo katusuubire owulira lindako okuliyakitinga okubuulira omwami n'ensonga zo.